kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula. Tuyingiddewo n'akanyomero ntambuza bya bulamu wanegedde wali nga nezzazaako kagulosi eriyo neekolerako ennaku zino simanyi kyonjagaza ate nali manyi wakkiriza wammanyiira ne buli bwondaba nossaako kagirosi anko gundi eno evuddeko akaki nezzaako kaki akagundi kano nafe watunulira ebyo ebyekisiru bwotyo waki otunulira ebyekisiru tunulira ebyekisiru watunula eri tunuulira onjogera nyanga alootera ddala omanyi noolabya ddala omuntu nga aloota kalinga ndiwona abatugenda kulatya mu America tunaalonda ati onvugira ddala nyanga ondabira awo ndoota ne buno obukyabuzi bwa hafinze nkubuulira bukyanze ndi simu yange gy'oliko nga tonnaddaka ayi nkugamba nze nkyalina emikwano gyange tonkubira bwe nnaakuma ojja kumpira nga nkube ng'ombe n'ogivaako n'okubira maamawo tofuka nno ku buliri n'ogamba maama omusajja yakyuka si bwe yali owama tuli bukanyomero otambuza bya bulamu neyogeza tugenda mu tuteekateeka okuwummulamu ffenna abantu ingeno abantu tuwumuladde nze ngenda mu liivu mu Novemba tewakava mu liivu anti olaba empisa zammwe abasajja twafiiriddwa mu kyalo temwakafiirwa bannaye nze alina enteekateeka lwakimba mufiirwa bana ebika mubeereyo n'ennaku ze mufiirwa nammwe mufiirwa kamwe olugendo zika tosulayo mu buzibu bwammwe abasajja ffe kusulayo ate banaye Katonda n'akuva mu naku omukazi ow'obuvunaanyizibwa naye nnaamenya aziika ku bukojja aziika ku bujjajja aziika ewaabwe mugamba Katonda kyokka no buli gy'agenda ayagala ogende ng'omuko ate obadde olina ottuuka ne bw'otaba togenze naye n'ottuuka omuko ow'obuvunaanyizibwa alina tuukira wano n'okwambuka okudda waggulu kakati tugenda okutweteekateeka generally omwaka eguba gugwa kantu tweteekateeka ow'omulamu litwali twogera ku work fatigue buli omu yeetaaga okuteekingako break oddemu resetting computer oba n'essimu eno computer bw'abamu bayinza okuba tebagirina essimu eno olumu etuuka ne freezinga n'ogirestartinga n'ogijjakoko breathingemu kati naffe abantu memories obwongo buno bwetaaga olumu restartingako gye twatandikidde nga sheetandika nande ngamba bakama baffe si gino ejjaffe mbadde ngamba bakola ewaka ba anti abo abatukumirako ewaka abashamba boyi abakuuma ewaka bonna abantu betukozesa ewaka mubabeemuko ku break twewaleko ne ku bizibu byetuwulira ewaka ate maidi ne shamba boyi bakola amaka mu maka gammwe because nayo baleka anti ebigenda sometimes results zigenda kuddira ggwe baleka banna omanyi lwaki wano ku mulimu wano buno batugaana okudatinga not because HR waakwagala oba engineer oba njagala nti batulinako obujja nze naye bwe tudatinga tumaliriza ate omulimu gwe gufunye obuzibu so abamu ojja kwesanga abaana bakola ewaka baba bakwasa okuba mu families zaabwe ate omwana w'abandi omubaddize ng'ali lubuto so omuntu akuzeemu olumu omumuwamuko ku break agende mukake. I was telling my friend actually nali ngamba Dora ne mugamba maidi bw'omulaba mu wiiki muwemu olunaku nga Dora tayagala yali tayagala ne mugamba gwe nga otuuka n'owetoloola lwaki munno batomuleka ne mugamba ne webasade ne waba tagenze wa mulenzi bati mugambe tambula mukko genda abako lumu n'emikwano gye agenda aveko mu environment ene eyewaka ate nakuwala okay bw'oba tokoze ekyo some people abamu tebalina gye balaga gwe kennyini gwe wamwetikira okuva ebutambala naye osobola waliyo n'engeri gye babalekamu ku Sunday ng'eyo n'omuleka n'alaba ku TV nga gwakola emirimu yonna gwagikwasaganyiza n'abeera ku ssimu n'akubira ab'ewaka bamuwa maama bamuwa taata bamuwa ente n'azannya n'abaana bo nakunyumiriza omwana eyasaba enteeze ayogereko nazo ng'agenda ate bazisone zikole mo
So I mean eyo break eyo yetagisamu leero amanyi takerera mu ntamu takerera mu kozangwe tomutuma muleke completely azuke essaawa zayagala omuwe ku caayi bambi obulamu buddekoko nkyogeranga ekyokusaka nekiko lwakwanze kati nze omuntu anyambako ewange tabeerawo ajja nnaku kati ye atekinga break ze like yazitekinga wazaagalira naye bw'oba omulina abeerawo mande musula naye mu nnyumba noonya engeri gy'omuleeteramu okuwumula now kanjogere n'abantu omanyi December ogendagendako mu kyalo oba November kiza program yo ngenda kwogera abava emitala w'amayanja abakomawo wano naffe abagenda okuva tugendeko mu kyalo kati weeteekateeka ekisokera ddala beera ne plan abamu waliwo abantu abali wano naye ng'ekyabaleetera obuzibu osigala wano tebapulaninga nteekateeka mbi bateekateeka bubi sente ne bazirya sente ne bazigaba befudde baddooni natuka okuddayo flight neeyitako agenda okuddamu owuliza omulimu nga tewakyali wateekateeka bubi the earlier the better naddala ebintu ng'ebyennyonyi ebyo ate flight kati ng'ezeeyo mu December bw'ozigula kati olumu zibeera cheaper gye tweyongera mu maaso zijja fuuka expensive olumu kisinziira ku season bw'ozigula nga oba mu season oba mbu summer olumu nazo zimanya winter olumu oba zibeera cheaper bwe bitowo ebityo make research otambulire ku flights ezikola ki eziri cheaper kati ffe season bwetuuka eya December ebisale by'entambula birinnya naye jjukira gwe maid ali ewaka osonda kasente ko kagenda kutambuza naye kyandibadde kyavunaanyizibwa otandika osonda kati obanga watandika dda baasa ekuzzayo ewammwe nga we banaagamba nti ya mitwalo 10 nga you can afford kuba wasuula akasente ko ng'obudde bukola ki bukyali wabula ogenda tegekera emitwalo 5 oba 4 zituke nga ziweze 10 ate weenyiigire nga takyasobola kugenda mu kyalo oddako mu kyalo suula akasente ng'obudde bukola ki nga bukyali edda emu naye we nali nkula waliwo omukyala yabeeranga eyo Rwanda naye nga mufumbe ne Kampala kakati munnange ng'alina akabokisi ke mwateeka ssente ze yeetegekera ndowooza nga okufisa ku kameeza abakyala bwe bakola kati ndowooza omwami nga yakubamu ekituli wansi nze mune nali manyi ddogo namala kula ne baŋŋamba tewaliyo ddogo bwe lityo okay like mbu si ddogo musajja yabbanga ssente z'omukazi omukazi atuuka amenya akabokisi agende ewaabwe Rwanda nga kakalu nga mulimu bipapula by'amawulire oyo nno yamuyamba ffe Jime yali wa booda Jime yazikwata n'aziwa omukazi bw'aziteekamu Jime n'azijjamu lumu omukazi agwa ku Jime ajjamu ssente n'ateekamu ejjinja omukazi amugamba naye ekyokukola kyaki munange oli n'abaana abakalu yamugoba amuyisa omubbi lwaki amuyisaamu amaaso nga ddala munange oli yakabirako mukazi we nze munange kati nali buto nga ndowooza ddala ddogo era nze obwo bokisi sibwagalirako ddala ngamba bali abasajja ababukola bateekamu eddagala zitwala ssente zo naye nga bakyoba okola munne ekintu bwekityo kakati munne tereka akasente kosobola noteresa bwa mukama wo omwesiga munnaye bakama b'abantu bagenda tuko basaba ssente neno preparation omukozi yagamba mu December agenda mu kyalo oba mu November mutandika okukomyawo ssente z'abaana zemwagamba okozesaamu naye lwaki temuyamba buyambi naggulawo ka akawunti ennaku ze tulina mobile banking neeterayo obusente bwe kubanga waliwo obulamu bw'otuukamu nga katoyawukana nnyo nabaki nabalala kati gwe akola mu kiduuka ng'okolawo emitwalo 15 era netoyawukana nnyo nange owakeezi naye otuuka tayimu nga lwakubanja sente nezikola ki nezikubula waki weeteekako ekizibu omwana atuuka okusaba essente ze bannaye nga tozirina kyemanya abasinga mwekaza bwekaza naye sente bazi tozirina n'omwana mugambe nti katomanyi kyetugenda okukola akasente ko katugugulirewo akawunti sente zo ziteekengayo wano booti ne booti sente zo zibeerewo ekyamazima ku baboosi 10 baboosi 3 bokka bebaza ssente ezo bebasobola okuzza ssente ezo naye nga kiba kibi nnyo bambi aba yateekateeka muteeketeke ssente z'abaana bamuzibawe muzibawe bannaye si kirungi so bw'omala otegeka enteekateeka engeri gy'onootambulamu
onoosula otya, abamu mugenda mu kyalo tokyayagala tuukayo eri ewammwe walako oyagala sula mu hoteri ng'otuuse mu katawuni keewammwe, bano bankomawo buva bulaaya oyagala sula mu wamaze dda obbuuza hoteri kyeriko e Kampala kati zi spiiki zaggwako zimesiwu zaggwako kuliko 4 points ya ssente mmeka. Buli kimu weeteketeke olabe nti nno osobola okumalako. Bino bye mujja kulokuba nga kyali wasula mu 4 points by Sheraton naye mweyagala osula mugenda kanuka amaaso ffe tubeerawo nga tubageya tuba tubalaba. Bino bye mujja bbaalaaki eriko nzija enjijooge tujja basudiya tujja lya ssente zammwe tujja basekerera nga muweddemu. Now bw'omala let your holiday be intentional. Ki ekikuleeta kyekikutwala mu kyalo olinayo projects era bw'otuuka zoba osonga obudde. Abantu abamu nze mbawuliddeko nga bagamba saagala bawaka kumanya nti nakomyewo. Omanya ali intentional. Ayagala kujja laba projects ze ssente zaalina abuukaddeyo. Abeewaka nnyina ne baganda be n'emikwano ali bawuliza omwaka ogujja. Obaba n'agamba nti ngenda kujja ngenda mu Kampala omwezi mulamba. Weeks 3 ezisooka ngenda kuba ndi mu supervision ya projects zange. Era kyoba otuukirako. Era nenzija najja kubanga ate bwe ekintu kyabwe nti ssente z'abayasi ya calculatinze bulungi nti kujja nzijeyo. Ka towards the end awo n'agenda mu family. Nga ne bw'okaaba bambi okaaba n'akulabanga n'omusayi gukukulukuta ku mutima ye nga talina. Okitegeera. Abamu bamanyina okujja n'amanya gundi nsobola okuba nga nabye namuleetedde naye tekinneetaagisa mulaba. Kambirekere maama. Mama yekka buye bw'omala omulaba mama osobola omuwaayo k'omuwaddeyo. Bwe banaawera bangi ojja lemererwa wabula birekawo bakubira essimu. Teriyo agenda kukuba miggo. Waliwo kagundi ke nasomye ka mmiimu ng'oli agamba kola embagayo yita abantu 4 embaga eggwe abalala obetondere teriyo agenda kukuba miggo. Taliyo. Era bajaga bane hafite yampita nange teyampita naye nga kiwedde. Nange byatugwakaawo. Ndoba tukuleetere kakeeki. Munnange bannange onoosonyiwa. Era kagenda nyigira mwako oba anyigaanyige gwe embaga yakola ki yaggwa. You remember nagenda ku leave but I didn't rest because leave yange yasooka yali intentional. I wanted to see my projects run. Era ninga taking a leave. Eno leave yange ddako it is intentional. It is mid time to rest. Eyaguno omwaka nga tegunnago. Wenva wano ngenda kuwumula entirely sina kye ngenda kukola. Nze nganze kwefaako bulamu bwange kweddabiza so that when I kick back manya nawumuddemu. So kirowooze kikyoyagala okwachivinga mu holiday mu holiday gyoyagala otekinga. Then etsinga projects osobola ozibala but because you've been working kati wewabuzi bwenafuna saateekako time ya kuwumula self care eyina okubeera you've been working ayine projects ojjamu ojja kukola fisaawo nyigirizamu akaddeko okuwumulako at least neweba wiiki emu. Then ebintu ebirala abamu tuli eno mu Kampala naye tuvaafe Busoga muvaamu ennebbi muvaawa don't forget who you are. Tubagamba bulijjo culture tribe gye wazaalibwa that is who you are. Abali emitala w'amayanja bw'okomawo localize ku bintu obadde olya baga pizza chips and all that jangu olye ku mmere lyako kubyewaka. Nze tolina kyongamba nga ngenze wa mamange nze mmere ya mamange w'omukusinga emmere y'omuntu omulala ku nsi kuno era mugamba mukyala azijja n'akugamba nkufumbirewo kaki. Abamu parents bamanyine emmere yaffe gye tusinga okwo ainako kyali wange omuneze nga ye mami wakibaye olumukubira essimu kakuguliyeyo ka half namuteerako kakanyama bambi nga family ndi yakanyama ndi yakanyama bakumanyi sa muliako ku mmere yewammwe okitegeera ofiiringa at home naye ate okomyewo ate buli kisaawa bana KFC y'okumpi eri luddawa andi oyagala kulaga ffe totulaga you need to come back home or feeling it you're at home. Then communication manya ani goyogera naye budde kiki kyoyagala but prioritize resting. Then ekirala be flexible. Mugenda kukoma mutugamba oh my god winter because ebitya ewamwe joze eri ewanyogoga ennyo Western Uganda weetegeke bulungi nnyo ng'omanyi ogenda waka wanyogoga nnyo wakola ki tokalubiriza nnyo bantu okitegera bajja kwetamwa twabeetamwatamwa dda bamuva Bulaaya bamuva Kampala mujja ne mutwekolezako ne twetamwa so adapt the situation. Ekirala ekisingirayo ddala nga tonnaba planninga eri gye twasookedde mu planning entambula planning n'okuddayo okwo
tujja bagula emmotoka zammwe rais, tujja badibuuda, tujja bakola ebintu kubanga oweddemu wetaaga transport yakuzzaayo. Tujja kukola bukimu kye tuteekeddwa okukola, toonyiigire obwereere. Bw'opulaninga nti emitwalo 10 gye gikutwala mu kyalo, pulaninga nti weetaagamu ne 10 erinaakuza. Oba olireka Kampala bali kulikuweereza ku mobile money, kola ekyo. Banaalikuweereza. Bw'oba ova Bulaaya, baziyita batya ezo tiketi ezikuzzaayo bipulaninga ebintu lwaki otukalubiriza ate mumpole eyo ate ennyonyi yandese obudde bwampeddeko nali wagenda eri wiiki nga sinnamaliriza no tebikugwako bugwi byonna bisaawa eno biteeke mu pulaani. Nga tumaliza bane eno gye mujja twongera okubalabula mutuviire ku bawala wamma abaabavu mutwale